oli mulabi mulungi gwatugobererako ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda. Farm Business Uganda tuli balimi ate era tuli balunzi. Tukutuusaako amagezi mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. Nkusaba busabi nti nga wakalaba vidiyo eyo sooka osubscribinge, olaikinge, osharinge linki otegeeze n'abantu abalala ku Farm Business Uganda. So bw'onaakola ekyo kigenda kubanga kituyambako okubanga abalunzi n'abalimi bafuna amagezi netulema okukola loosi ze twalinga tukola edda ng'amagezi tegannajja obanga bakugu tebannaba kubanga bajja. Tukuyambako okutegekera ate tukuyambako okufunira enkoko. Bana enkoko weeziri, enkoko eza kwera, enkoko eza saso, bweira, leya, zonna weeziri mudde wano. Ate era ne woba oyagala okubuludingira okutandikira ku muwendo gw'oyagala kyonna kikolebwa mu mbeera efaananako bwetyo. Farm Business Uganda tugamba nti faama tu faama, mulimi ku mulimi. Tukyalidde omulimi waffe oba omulunzi waffe ndowooza mwali mumulabyeko ku kulima n'okulunda Uganda, naye ku Farm Business Uganda tuba tetunaba kubanga tumukyalirako mu mbeera efaanawo kuba tubeera bize ate naye abeera bize, naye okutwaliza awamu oba awalala tusuubira nti nno tumusisinkanye mu kaseera akatuufu. Gwenno yali yakava mu Easter naawe mu Yidi, kitegeeza akaseera kaba keekano akatuufu era enkoko zo ziba ziri mu levo bweti. Kamusaba atubuzeeko ate tube nga tweyongere. Muzeeyi buuza ku balabi baffe abalungi. Abalungi abatulaba mu Farm Business Uganda. Yes, sir. Okusooka okundabako abatebagoberera. Yes. Omukutu gwaffe guno omulungi ogwa Farm Business Uganda. Yes. Ddaaki olumu babadde banda babulabi mu studio ng'okyazizza ndi mu kuyigiriza oba kusomesa ku nsonga z'ebyokulunda oba ez'ebyenkoko. Ekyo omukisa omulungi nti leero oze n'onkyalirako tulabe ku byensomesa ng'abantu byebiriwa biteeka mu nkola. Nyongera okutegeeza abantu mwenna nti nno bw'obanga oli eyo oli mulimi osobola waliwo badde bajja okubeera nga neeyunga ku Farm Business Uganda nkola nti ojja enamba zibeerako mu kalango oba osobola okuba nga otufuna. Ekirala ne babuuza mbasangawa ntubagana tuli mu Buikwe District, naye tukuyambako omwaganya eguli okutumbula ebintu by'okola emyaganya weegiri egy'empewo, so tuba tugenda kuba nga tutambulira awo. Katandike ne Mr. Muzeeyi Mangeni, omu ku balunzi oba omu ku balimi mu mbeera efaanako. Mukulu Mangeni, tuli mu nkoko. Tuli mu nkoko. Enkoko zino baziyita mulimu kuleera ne saso. Mulimu kuleera ne saso. Kuleera ne saso nabigatta wamu. Lwaki wazigatta? Osobola kuba tunabigatta wamu almost enkuza y'emu. Enkuza y'emu. Wali nnyo njawulo n'endiisa y'emu. Singa zibadde nti oba bulenge oba leeya, kyandibadde kisobola zitataaganyaamu. Engeri gy'ekibintu zonna enkula yaazo n'enkuza yaazo y'emu, so waba tewali nnyo obuzibu okuzikubisa awamu mukama wange. Era bw'olaba nti era tewali nnyo njawulo y'amaanyi, eri awo okuggyako nga maze kikuyulula. Zikuza bulungi, zikulira ku sipiidi y'emu, ne kiba nga tuyita suubi nange ng'omulunzi. Kati eno gye tuyita njagala otangaaza omuntu oyinza okola nga wafunda. Eno ye buluda yaffe mu buludingira enkoko. Kakati wano mpitawo gulonwa stage wano wezirundira nga ziri mu kukula nga zivubuseemuko. Zibaza olina ku lumu nga nakazitandisa nina buluda yange eri awo nga bw'ogirabye ozitandikira nga za lunaku lumu. So kati awo zabaddewo okuva ku lunaku olusooka paka ku wiiki ey'okusatu. Jo lwe zawezezza wiiki ey'okusatu. Nenzijja muli eri olwensonga nti space yabadde ekende. Ate nga buli tupot kuba mwetaaga enkoko nga zikyetaaga ebbugumu ery'amaanyi ezikyali mu buluda. Zivaako wano list awali kinda free zisobola n'okufuna ku mpewo emala obulungi. Ate n'ebbugumu si ly'amaanyi ate muli mu buluda yaffe mubaddemu ebbugumu nga lingi nnyo. Naye wane era list olaba nti enkoko mweziri mulimu ebbugumu era bw'olaba wemaze okukavalingawo ku emiwaka gyonna egiyinza okuba nga giyingiza ku mpewo. Naye era nevertheless eriyingiza ku mpewo. Kakati ekibuuzo kyenjagala okubuuza nga tunabagenda nnyo wala, eri abalimi abamanyi nti nno okukyusa engatto olina kikola nga enkoko ziri nkulu mu buluda osobola okubeera nga bw'oli.
nkulabye wano mu ntandikwa nga okujja wano mu nkoko zo si mu buluda wano mu grower stage wano nti okyusizza engatto kigendererwa ki kyobadde oli okuba nga ogenderera kakati mukama wange era bwolabye tubadde tuyingira faamu eno waliwo abaddewo amazzi getulinyemu kinnya etuyita fotidiipu nga temugisiika tutuuka tuyingira mu nkoko zaffe kati ate n'okuyingira mu nkoko nina sirika zange ziyingira mu nkoko nina sirika zange oba engatto zonna mulabi waffe yenna ali eyo engatto zonna zosobola okukozesa osozikozesa n'oyingirawa nkoko kasita ziba nga ozikuumye nga nnyonjo ekyokubiri nekyo ng'ate zo specifically zisigalawa mu kiyumba ky'enkoko ensonga lwaki wali ebitulinya mu mazzi oba tesikaatinazinakuekiyumba ky'enkoko gyoba otambulidde eyo wabweru tomanya biki byolinyemu wabayo enkoko endwadde wabawo ebinyiribwadde ziba nedroppingi zaazo oba kalimbi olirinyamu nenva eri nengato ezo zennyini nange nenzireeta munene oba nenyigira nazo munene mu nkoko zange zozirwaza kyokka nga enkoko zange osanga zibadde siija most of the times enkoko zino fe abazireetera obubi naye ate kiba kyamakulu nnyo n'okola ebintu ebiziyiza endwadde okusinga okujjanjaba tukola kati ngeri erimu ku bintu byenkola aka disinfectant ku luggi oba siripa zino zotika nga olingira mu nkoko oba gambuutusi omuntu yenna ali eyo bikuyambako okuziyiza sente zewandibadde oyonoona mu kugula amadagala okujjanjaba ki enkoko zo ate n'okujjanjaba enkoko okugula amadagala si kirungi oba wona agula amadagala oba enkoko ziri endwadde sipiidi kwe zandikulidde si kwe zikuliranga teziri wakati obulwadde bujja zimalako amaanyi zibeere nga ziri spesitaku nga tezirya bulungi zimu zisanga nga nnaku era nga kiziremesa okukula obulungi ensonga lwaki ondabye ng'okyusizza sapatu n'oba nga kwewala biwaatwa bireeta jandireesa endwadde enkoko zange ekibuzo ekirala nga basobola njagala tube nga bino tubijjawo lumu tube nga tutandika emisomo gyaffe gy'emirala enkoko zino ziri mu mmeka enkoko 500 ziri 500 ne bonasi ezijjiramu abatuweramu wonna nezina enkoko ziri 520 wonna awamu bamperamu bonasi kyabiri ago bakuyambako nti osangamu ezimu obanga bunafunafu enkoko nazo ngeri ekintu ekiramu kyonna zisobola okufa oba waliwo ezifa kyetuyita nakyo dde zasanga enkoko webadde eri emmere nekola ki ososanga enkoko wewebukidde mu nsuwa obanga ebadde erina weeyita omusomo gulabiro nekola ki so omugaso gwalawansanga bakola ki era ekyo omukisa omulungi kyali mu namba yaffe eri ey'ebitaano ate neziri tezaafuna buzibu yes tezenkana bwezi yes okay yeah okay Mr. Joseph oli musajja muvubuka omanyi nkusanze nga mugenzi okuba nga mulaba omukulembeze oli musajja muvubuka omaze mu bulunzi buno bbanga ki emyaka 5 ng'oli mu kulunda oba ng'oyamba abalunzi nawe nga yes bajjanjabira enkoko zaabwe zibazifunyemu bawa technical advice naye era nange tekigana kubanga nange nga omaliriza ebyo nawe ojja kumnondamuku enkoko zino kuba nti previously obadde nga mu broiler naye kwekudda kuzina eno eziriwo papasi ensonga talimu tubaawo ne dimandi ku bantu abetali enkoko ez'omwezi ogumu tuba tusobola zibatuusaako naye kirala tuba n'abantu abaagala enkoko ezikuliriddemuko kituufu pati basobola okukola ki okubasootinga ensonga kuba nti broilers osanga naziwumulamuko lwakuba nti mu kitundu kyange kino kyendimu abaguzi ba broilers bagula ssente ntonomuko bagula akatale katono yes ate kitali kuzina enkoko ku saidi yange ayinza okuba afuna ebyokusomooza ebyo naye nze nganze ku saidi yange ndaba nga zino enkoko ziba zikola making profits sente zemasobola okujjamu n'okuba nga mu market tebikutawanyana waliwo vidiyo zetugenda okuta twali tugamba abantu nti kyandibadde ekirungi omuntu okuba nga osoma akatale ak'ekitundu mw'oli
Kitegeeza nti wasoma akatundu akatale k'ekitundu kyo n'ogamba nti ekituufu nina okuva ku level ezo zirina abalala bezikolera naye ffe newaffe zino saso oba ne kwera ye zirina okuba nga zitambula. Waliwo ebitundu ebyenjawulo osobola osanga waliwo asoozirunda abazirunda yezibakolera naye nze osanga ebirooto byange n'ebiruubirirwa biralamuko nga wonalaba nti omuntu ayinza okuba n'omulimu nakulekawo n'agenda kumala kati ate omuntu omupya afunye guno omulimu ate gumusanyusa nnyo nosenga ki ate gwagulese ng'olaba tegukukolera zimu ku nsonga lwaki mba ndi muzimu. Mr. Joseph, nkyalaba ensuwa oba n'omulabi waffe akyalaba ensuwa mu Buruda katutandise eriyo omuntu amanyi ng'agamba nti ensuwa erina kubeera eri mu Buruda mwezi gumu kakati omulabi waffe alaba family business Uganda ewa mukisa nnyo okubanga ofuna omukisa gufuna information ngeno bwobubaka buno bwotandisanga walala wonna okugeza bwe ziba nkoko zaffe singa zibadde za broiler wano nsuwa nandibadde maze okuzikyama singa zibadde broiler obazo mu broiler zimalamu wiiki bbiri zino nkoko zaffe mu broiler zimalamu wakati wa wiiki 6 ku 8 so kati nina okwongera okuba nga nziwe ebbugumu nga bwolaba nti tubagamba enkoko zeetaaga empewo ate wewetegereza ekiyumba kyange kyonna kigizaaki ebivera empewo njagala zifune empewo y'amaanyi nnyo enkoko mostogatengisinga mba nzije mu Burundi okuziwa ebbugumu nezituukiza direct ekifo nga kirimuko empewo zingiko kisobola ozikosa enkoko ezo nezifuna ki obulwadde bwa gumbolo n'abokuba ate gumbolo wattatta n'amaanyi waba mulungi mukitiza ayinza olozanga bakoze baziwadde ki obutwa naye ng'ate olumu nsobi zaabakoze agerera bigenda kubeerako okumala wiiki mukaaga prosesi yaffe yonaya ngatula nazo n'omuntu yenna alunda layers garoge magezi gyatuwa nkoko zo zikuludinge akaseera akamalako toze exposinga ku mpewo nga zikyali nto atleast ziwe ebbugumu erimala paka ku wiiki 6 singa ziba zisusseewoko oba osookola ekiro oba osooziwa ku mpewo oba ozira neziba nga zifuna empewo emala nakati ekirala singa ziba nga enkoko zaffe za broiler zaate ku wiiki 2 maaso okuba nga nekirawo ziwaki bino ebintu byonna byonna byetwogera bisiisa ne ku location mwawe embeera mu kitundu kyoli kiri kitya byonna kyetwololera awo kati okugeza ffe nga wano eno wetuli kati saawa zino musuwa yange owetegereza temuli muntu eguli musaawa zino wabweru kasana kaaka ate budde ebbugumu olirabanga lingi nawe mwenyini woli tewali nyo bwetaavu bateekamu ki butekeramu bbugumu lingi kubanga ate wezitekeramu bbugumu nga lingi ojja kwesanga enkoko zino nti osobola zisanga nga zitudde oba nga zonna ziyimiridde naye nga ate zasamizza emimwa zaazo lingi ziba zinywamu engeri y'okussa mu bbugumu liba lizisuseeko ki obungi naye kati wano olaba enkoko nti buli nkoko eri fayini eziri zeeyagala bulungi nini ka temperature kalungi kati muno nteekamu omuliro mu budde bwekiro okugeza saawa nga 3 oba saawa 2 akabugumu kaba kakyaliku naye saawa awo nga 4-5 oteekamu omuliro ne 6 eyo obudde bwa bukakamu so kati noziteekeramuko omuliro supportinga system yaazo muli eri ekibeeyi nti ezimu just zikyadivelopingi zinafuna biwawaatire bizimala zirika zonna ensuwa yaffe ejja kubaamu paka ku wiiki ey'omukaaga nga nowaleya yenna amagezi genkuwa kuba nnyo ensuwa ebere mpaka ku wiiki ey'omukaaga singa wabaawo nga tewali nnyo byamaanyi tutatanganiza enkokozo. Tuli n'owedokita omusawo ow'ebisolo ow'ebinyonyi bino Dr. Joseph Mangeni bwe tuli naye alituyitiramu mu nsonga ez'enkoko tukyayita eno n'eno naye tuli genda kumulama kambuze sibuze ekisembayo tulyoke tutandike ate okusoma. Mukulu Joseph, tulaba muno mu Burudayo ne growa Segiyo muli okubanga oteeka enkoko zino mulimu obukuta obw'omuceere. Abamu bagamba nti omuceere guno obukuta bubi. Njagala onnyonnyole gwe obulungi oba n'ekyama ky'otandyesigaliza okiyambeko n'omuntu omulala omulabi waffe omulungi wa Farm Business Uganda. Waki Burudazo oteekamu obukuta obw'omuceere
ate nga batugamba nti abamu bagamba nti obukutu bw'omuceere enkoko esobojja ne bwonoona amawugwe ddala ku nkoko ezigenda okuba nga zimalawo ebbanga eddene. Tweyongereyo. Bwetegeeza mu buloda yange olunaku olusooka era tujja bakolerako video specifically okubiyitaayitako kakatono olunaku olusooka wansi nesooka nentekayo obukuta obw'omuceere wansi then bwe mmala nentekako brooding pepper. Ensonga lwaki mmala taddeko brooding pepper eyo enkoko bweba nga yolunaku lumu teyawulawo mmere netali mmere eyinza omaliriza nga eridde ki obukuta. Brooding pepper njijjako oluvannyuma lwa wakati w'ennaku 3 ku 5 wenjijjako enkoko bemaze okumanyirira okwawula eno si mmere soka nendyoka nziza ku bukuta. Kyebagamba eky'enkoko okulya obukuta mudasinza kibayinga ziba n'emikisa mingi nnyo bulya nga zikyalimu. Ensonga lwaki mma nteekamu brooding pepper okuziyiza ekyo nange gyekiri nti zivuddemuko wano tewali bwetaavu bateekamu brooding pepper ng'era bw'oyinza oteekamu obukuta bw'omuceere obukuta bw'emiti abamu bakozesa wood shavings abalala babiyita abamu bakozesa sawdust naye nga wood shavings ze zisinga okuba nga zeetaaga okukozesebwa wood shavings n'obukuta bw'emmwanyi tukozesa n'obw'omuceere but me personally I prefer obw'omuceere olw'ensonga zange nti obw'omuceere bwa bbeeyi yabisi mu kitundu bwendi oba kutyayo obw'omuceere nsogisanga nga ku naye ate obukuta bw'emmwanyi kiyeringa mu kitundu nunda enkoko zino kubanga mpissaawoko ku kasente so kati ngenda n'ekintu ekibanga kinkolera ate nga kitattanye mutindo gwa nkoko zo. Ensonga lwaki nkozesa bino obukuta obw'emiti waliwo specific types ezibanga nnungi but for me personally obw'emiti olumu engeri ekiba nti oyinza ogenda ku kibanda ogula obukuta bwe wood shavings oba obukuta bwebaba balanzeeko ebyemiti obumu oyinza osanga nga birimu enfuufu obumu n'obusanga nga bulimu amafuta so zo zonna chemicals ziyinza okuba nga zikosa ki enkoko zo ate ntali ku bwa muceere bunene omwana bwe obusanga nga bukuta buli dry ate nga bulungi busibwako enonda nnyo. Olw'ensonga zange ezenjawulo ensonga lwaki aiprefer obukuta bw'omuceere enkoko tezibulya era singa ezange zaafa ne ziggwawo naye ate ntadde ku bw'omuceere tezibulya kuba zimanyi emmere n'etali mmere ng'era bw'olaba nti enkoko bw'eba eyagala kulya egenda kufiida oba eyagala kunywa egenda kudwinka ate n'etali obukuta so yo ebeesa obulawo mukama yakikola mu ngeri ey'enjawulo nga zo zisobola okukisa ensimbi. Oli ku Farm Business Uganda tulina omulimi ate era omulunzi Joseph Mangeni omu ku balunzi era wano woolaba ino grower stage tulinamu enkoko 5 plus enkoko omuli eza Sasso n'enkoko eza Kweira nga bw'oli okubanga oziraba ezimu zeebase ate era endalo zaba nga ziyimiridde ate era mu mbeera efaanako bwetu. Kakati tugenda kubanga tutandika ndooza nkusaba obe ng'osubscribinga olayike ng'okyalengera omuntu omulala omutegeeze nti Farm Business Uganda tulineko faamu kubakuwa enkoko ez'omulembe bannange dde wanu nawe yagala okubuludingira osobola okuba nga ojja n'ogamba nti mumbuludingira enkoko 1,000 mumbuludingira enkoko 2,000 mumbuludingira 5 3 era tuba tusobola okuba nga tukikola. Kale olw'ensonga eyo gwali okuba nga otulaba tukusaba nti nno otegeezeeko n'abalimi abalala n'abalunzi abalala. Eno vidiyo kekome wano tutandike kati omusomo mukulu Joseph akuyisizaamu n'otegeera kakati katutandike omusomo gyaffe part 2 gye tuli okuba nga tutandika nayo.